Abayizi mu Ssetedekero wa Muteesa University bawadde ebisomooza bye bayitamu bo ng'abayizi. Bano bagamba nti akakiiko akatwala Ssetedekero ono kasalawo mu ngeri etali ya bwenkanya mu nsonga ezitali zimu omuli okubaddisaamu ebibuuzo n'abamu ne batatikkirwa. Our complaints serious. When we complain, we just take them for granted. In order to, in case they want to make a certain, let's say, they want to pass out some information, they want to first ask us about something, just put it out. For example, now they are making us redo the papers, yet some of the members have already graduated and they are making us to redo them. Then the question is, what about those who graduated? So they don't favor us, they take us for granted in actual sense. Bano basabye abakulu mu Ssetedekero ono okusookanga okuddayo wansi mu bukiiko obutwala abayizi okubeebuuzaako oluvannyuma nabo balyoke babaga amateeka gaabwe. So balina okuddayo ku ground batuukirira ffe ng'abayizi bennyini twabuulira ebizibu byaffe ne babikolako okusinga okusinziira ku muntu omu tamala. Mukisa Pavin, MRU TV.